Immaculate Nattabi atemera mu gy'obukulu 74 yabadde afudde ekitoogo kino eky'omugga Mayanja ekisangibwa eddavula mu Mityana amaka ge. Osula wano. Bw'abuuziddwa lwaki amakanda yagasimba wano agambye nti si kwagala kwe wabula empewo ze zaamukulubbya yogayoga mu kitoogo kino. Ensonga kale ez'empewo sajja obuzi kufunawo musenyu guno kale nagulaba nengamba kanjoleko nfuna ekyokulya. Ekyennaku ono takoma kusula wano wabula okusinziira kwa myuka RDC wa Mityana Prosper Mwanjuzi ayonoona n'obutonde bw'ensi ng'asima omusenyu. Guno omusenyu era nva kusanga ne tipa. Sirinawo na nyumba gingamba nti obankuba omutundu baali bubuno. Yali badde nazingawo ddaka weema naye nsulawo okunywa amazzi gano kunywa empewo. Nembeerawo bwenti naye ky'omusenyu nawanika omukadde omukazi munnyonnyodde maama wange. Ono asangiddwa alina n'ebintu by'atereka mu lutindo lw'omugga guno amyuka RDC kyagambye nti kya bulabe. Omusota we gujja ne gumulumira muno. Abantu baagala ki? Okusiba kw'ekigoma ekyo mukoka ayiteeri ye yasimbuka. Mukoka yalisanga eri nga lyajja. Gwe tolabanga obulamu bwo obuteese mu katyabaga. Ekitabudde Mwanjuzi nti omukyalo ono amusanze enfunda eziwera wabula n'alayira okusuula eggulu nga bw'atagenda kuddamu kyokka olumuta ng'atandikira we yakoma. Nakakusonyiwa emirundi emeka? Ebiri. Kati leero nkukutte lubona era. Tubatuusa ku poliisi ekiwawu bemenya mu mitima ne balaga nti bakomye tebakyaddayo ne basayininga compliance agreement nti tebakyabiddamu naye ate olwaleero kimazeeko enviiri ku mutwe yingiza ebintu byo leero nkutwala mu kkooti. Kati amututte n'ebintu bye abitebyemba obuyinza. Abamu ku batuuze basanyukidde RDC ate abalala bagamba omukadde talina wa kusula. RDC omulimu ogwakoze tumweyanziza tweyanzeege okwonoona obutonde bw'ensi si kirungi. Ava mu kitoogo mupangisize ennyumba. Amyuka RDC alabudde abasanyawo obutonde bw'ensi nga bwe batagenda kuttirwa ku liiso kubanga kimenya mateeka.